Chenda musamba kasiri sasa tufema mwafa radio Simba empologoma enundi edeme kubuza ko enajo sinzira kula mpozi ngate owuliriza kudachika kunateneza kata kusawa S3 ezo kumacha ukolokoso weekend taxi mpozi ebera eyingirawo esawa eno yenyini nenga tubadeko neka technical problem just we are very sorry nayenga erate kitugana kubera mpozi ngate tweyongerayo nenkubuza ko gwe akyatumbudde ne gamba nti oliwa kabinyo obala kubera mpozi ngate ogitumbula kubanga bwo wato tumbudde tubate tukola ki tubate tukitambuza bulungi nyo kale esawa eno njagala kugamba nti tusimbulira ddala bunyinyo wolokoso njagala kubuzaako nze kennyini ng'oŋŋamba nti maani wange kale nja kubabuusa singa mubeera muŋŋamba nti ekintu weekiri muli stede nnyo ne mumpeerayo ku salaamu waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatu nkole ntya bannaye ntandikire waayo exactly kuba obudde bugenze okay ebbanga eritali lyewala mpozi omusango gwa Kibalama mpozi n'omukulu Kyagulanyi muyite Bobi Wine mpozi ku bukulembeze bwa NUP obutuufu ani alina okubeera ani alina okubanga talina bani babikyusa batya ate babikyusa mu bukyamu twakupuleyingira wano omuwala mpozi eyali agamba nti oba oliawo ayagala omukulu Baby Deo amusawulire omusango guno bagugobe era bwe kityo tetumanyi oba kituufu ngenda guzakola oba byali era omuwala bwati mu kusookera ddala yagamba bwati ng'omusango guno tegunnabeera mpozi ng'ate gusalibwa era wiiki eno yennyini ewedde omulamuzi mpozi ate amanyiddwa nga Musa Sekana guno era omusango oluvannyuma lw'ogugoba ye ng'agambibwa mbu ye yakola ku musango guno mu nkola ey'ekiragu amanyiddwa nga Baby Deo muwadde nga mwali mumumanyidde mu kuyimba nga kati asawula agamba mbu ye musanyufu nnyo Oyo kyewataddeko kutofaali anti munne waliwo abantu abayinza okweripa ku nsonga nga tewali kiryawo kyamaanyi kiriwe kiti oba basiime bwe baba tebasiimira singa buzibu kubanga era teri yatuma kukola eyaleeta ensonga zonna na buli kimu nenkola omulimu era nenjagala oteekawaawo okulaga baleme gamba mbu nno nabalippedde kwe kumuta obujulizi bwange olw'okwekakasa ekyo kyengenda okukola naye kwekundaba okunkubira leero okubira leero nga kugamba nze nakino okujja okwogeraawo manyi ensonga zitambula era zigenda kutambula nga byonna mbimanyi naye bweza nnyo kubigere tugamba nti owoowaye katunoonyeeko ku bakulu mu mababa banene mu kibiina kya NUP bwe tutyo twasisinkanye omukulu agenda okwesimbawo mpozi ate ku kadi ya Nuupu mu Kawempe ey'amambuka giyite Kawempe North omukulu Muhammad Segirinya ye yagambye nti ebintu bya NUP si bya ddogo oyo Baby Deo ifube fufululu Abwano bagobye wiki waliwo bamuyita Baby Deo Baby Deo tanamukolako kwa ku story agamba nti ali eri mu bigali anyenya okukola ki nga gutirire era bagugobe ogwando
nebaza munango mukama katonda yabadde naffe musango ogwo ffe tulina abantu abamu betuvuganya nabo babadde happy nnyo nga bo bagamba nti kale basegirinya singa omusango bagubasalira ne badda ku independent ne bafuna busimbo mmeeza simbo jambiya simbo buso simbo musuwa munnange babadde basaba nga ati naffe tusaba katonda eddoboozi eryasinza okuwulirwa lyabadde lyaffe eryaba NUP z'omusango ogwo nagulabirawo nga tugenda kuguwangula ekisookera ddala mu musajja wattu gwe bayita Kibalama Nkonge yali mugezi nnyo yakozesa kye bayita Roba style koti nga mazoko wanika Bible ngayogera birala ngeyayogerera amazima matuufu babamuwanga mubbi yanyamu ku Musa koti bamuwadde beero bataddeko akaliga bataddeko kibuku bataddeko endume ng'ataddemu n'abayogera ebibasanyusa ng'abagamba nti akatiitie bali ekibiina si kibawanga naye nga mu kooti yayogedde birala olwekyo omusajja gwe bayita Kibalama musajja mugezi because mu kooti yayogeranga ebituufu bwe yaddanga mu press conference ng'ali ne bakakalaamu n'ayogera birala kati Kibalama gye bali yabazannyira ku bwongo era obusente bwabwe bwe badde bamuwaayo yabubaliddeko eventual omulamuzi n'agamba kandeberere musinza kola nsobi kusala musango gugenda kundabisa ng'omusajja mu cross examination Kibalama yennyini yayogeranga bituufu nage ekibiina obuyinza bwakyuka mirembe Kyagulanyi president era Kyagulanyi njagala abeere president w'ekibiina njagala abeere president w'eggwanga okusinziira ku Segirinya agamba nti bannaye enkoko muzeeriire ezo ze mutwala mu ndagu muzeeriire ebintu ebya Katonda yakola yekka wabadde wakati wa Kibalama ne Honorable Kyagulanyi wabadde wakati wa Honorable Kyagulanyi ne gavumenti y'eggwanga Uganda gavumenti netugimegga kati ako katwale ng'akasiki embaga ate yanga 21 nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu afuuse president w'eggwanga Uganda wakati ng'omusango guno gugenda mu kkooti era gugenda obuliri mubaddeyo kola amagye amapansege mwali mwapangisa ag'ensansi ffe tukulembeza sitaani ffe twali tukulembeza Katonda twasaba omusiraamu n'asaba mulokole n'asaba mukatuliki n'asaba abantu bonna baadde basaba Katonda bantu tubadde tusinga okwetaaga ebyensaasi naye byakiyaye era nze ndaba nnyo abantu katunala abantu amituvuganya nabo mu kalulu alaba omutaddeko ttabu n'agula seggwanga n'agitwala omusamize Segirinya ono tawangula olunange enkoko y'owuuta mu ssupu ofuna amaanyi agenda anoonya akalulu omusamize agenda kulya omuseggwanga gwo omusamize agenda kulya embuzi yo omusamize agenda kulya ente eyo ng'abantu bagamba kirala kati omusamize ekyasobola okukyusa mindset y'abantu nti badde bawagira Segirinya kati bakyuse olw'okuba omuwadde embuzi omuwadde seggwanga kati mindset ekyuse kati bawagira mulala kati ne guno omusango ffe tetwagenda amasamize tubale tusaba Katonda era Katonda yatuwanguza omusango guno era kyova olaba tubale twakaguwangula Ashibaga ne Bajjo n'obalengera nga bapaapaala okusinziira ku Muhammad Segirinya ng'ono mpozi agenda kwesimbawo mwakugambye Kawempe North ku kadi ya NUP nti ye akudala n'okudala agamba nti Bobi Wine God is sent tawunyikamu oyo yenna amwesimbamu mpozi ng'oyo yakufa olw'ensonga wano akuwa olukalala lwa buli muntu agezezzaako kwesimbamu Bobi Wine yeekanza amukuuseeko nkuyege ku G era kwegamba n'agamba ono God is sent heaven sent from heaven. Oh. Aina amafuta agamulika agenjawulo buli amulumba yenna tamalaako Kyagulanyi oyo Kenzo yayagala amulumbe oza mujjukira Kenzo nsomu kuba munona entebe nanjerega daga nali nsabirawo Kyagulanyi nasangawo Segirinya Kenzo nanzalawa nange nemuga kati Kenzo ndi NUP flaga bearer ndi MP2 binange sikyakunona ngenda kusentekawo kawala kaayina nako daga nawulidde kekyanga ndi daddy no I can't go there kali myaka emukaaga nakonda bakatandisa okwekyanga naye okumanya Kyagulanyi w'amaanyi Kenzo yayagala alumbe Kyagulanyi Kenzo manjali ali mu game park kati ali muleke mbulo mu kidepo katumwebuuzaako ti engo zazadde mmeka engamiya zazadde mmeka endogo era abaana bameka gundi enjovu ezaala ddi kati tumwebuuzaako ye presidential advisor ku world animals kati ye tumwebuuzaako ku nsolo Zali n'ayagala alumbe Kyagulanyi Zali gye yakoma mwe Zali kati mwe temukyamulaba naye Zali nze mulaba takyali mweru oli omwedda gumwalabanga munnange yaddugala kati mumuyitako mu mwamakinga kale eri enjeru Zali yaddugala yayagala alumbe Amerika ng'alina kasaale eri kale enjeru oba yalagawa kasolumba omuntu aliko amafuta tomalaako Brian White yagala alumbe Kyagulanyi Brian White n'atuuka okugamba nti ali mu intensive care wano kibuliddeyo intensive care unit zibeera mu malwaliro esiripa terinnyayo ne Brian White yatuuka otuga ndi mu intensive care wano mu ddiiro lyange wabaawo omulala yali Hassan Nduga mugambye munanga abasajja bakuuzaabuza agenda tebalina kye bagenda kukuwa agambye Segirinya ondinnyira mu luwombo mulengera ntuuse ku lyengedde White ennaku ntono nnyo nga bebekulwa muzoleeza nti yayimbye na biki ekkoloti yayimbye na kuyimba yayimbye yadde nga ng'ongolo bung'ong'oza tujja namuwa ssente Hassan Nduga mandi awo nga naye adduse
kituuse munange segirinya kyongamba kituukiridde kati sipapa gwirinde kiramugwako sipapa olwo naye lujja kubulya mazima olwa sipapa nalo lujja bino bintu is just a matter of time bebe kulu gwe kyamulaba onsaluka mu Uganda talimu mwali naye yagala naye alumba Amerika nga alina kasaali yasikiza kati era kati bebe kulu post ze nzaagala nnyo oba oliawo nga ataddeyo nga alina embwa yagikutte bwati ebyobufuzi ebivaamu oba oliawo nga bebe kulu ataddeyo nga alika kibaka minota naye otetumuyako tavu ono ye wolokoso Ochali kuchenda musamba kasiti sasa tufemwe mwefe Radio Simba empologoma enunja edemba batufunya ku mukuto gwa femwe mwefe wano ku Facebook live tubabuza ko nyome bale kwera mpozi ngate mu gitumbude kiwanukadde wonkulaba Timothy mpozi ate Timo ko olinyo nabala banji nyome bale kwera mpozi ngate mutugobera Flower Sempa naye ko olinyo kale osobola okugenda ku Play Store no downloading app ya Radio Simba no bera mpozi ngate owuliriza live waleno tubera tukatufuna bulungi nyonyo kale nenyongera okujjukiza gwe munatali musiramu naye ng'onyumirwa ebyenkulakulana nange era osobola okuyamba yamba ozimbe omuzikiti gw'emigadde mpozi ng'okola contribution osobola okuweza ka mobile money osobola okutwalayo amataffaali osobola okubeera ng'otwalayo omusonyi kyonna kyoba osobodde wereza ku noti 7 noti 5 15 97 ngambye noti 7 noti 5 15 97 ereta amanya ga Sulaiman Kyaze tuzimba muzikiti gwa Migadde Mosque omuzikiti gwa Migadde Mosque kale ne tweyongerayo Pastor Iga abizayo owa Revival Church mpoze yekawala kasokedde alinya bati nagenda mpoze South Africa musajja wattu amawulire gabadde gamutambulirako nnyo olw'ensonga ebintu bibadde bitambulira nnyo yagenda n'alwala mukkawa katonotono bwe yagenda South Africa olwawa yali mbeera ya budde omubiri nga tegugimanyidde awo nange simanyi wabula amawulire gafuluma nti omukulu ono bambi yali afudde ekintu ekyawawaaza ennyo ensi wabula bwatyo yavaayo n'akola akatambi n'agamba baana bange nkyali mulamu sinnafa nkyali mulamu era wayita akabanga katono nnyo Pastor Iga Augustine n'akomawo e Uganda era amawulire siru gabadde gamutambulirako nnyo olw'ensonga ebbanga lye yakomerawo ate we twayingirira mpozi ate mu biseera eby'ekirwadde kya COVID-19 bwatyo yavaayo n'akola statement ewawaaza ennyo n'agamba nti obwo obulwadde bwa ssenyiga oyo omukambwe si bulwadde buli obutiisa ennyo eggwanga olw'ensonga ye lubyamira ono waffe abazungu bubasse lwa nsonga bo babadde tebamumanyiira naye wano twamumanyiira si w'amaanyi nnyo ekyo nno munnange kyamutwaza mu kkomera ekitalya n'abeerayo okumala wiiki ze era bw'atyo bwe yakomawo bamubuuza ku kikwatagana n'ekirwadde kya COVID n'agamba saagala kwogera ku kirwadde ekyo wayite ebbanga ttono nnyo ate era omukulu n'agwamu ekirwadde kize kimugoya embiriizi era abantu batandika okukuba amawulire ku social media nga bwali omulwadde bwakola atya naye ate olunaku lwajjo lwawawadde nnyo nga bagamba nti afudde ekintu ekyatisiza ennyo abagoberezi be famire ye n'abalala nga bagamba lwaki babika omuntu omulamu atannafa kale wano we twafunidde mutabani we amanyiddwa nga Pastor Jengo n'atutegeeza nti taata muzeeyi akyaliwo naye abo ab'amawulire abafulumya ebyo baagala TV zaabwe n'empapula zaabwe zikole era wano wagambidde bifu oba olina okumanya oba oyagala kumanya ekikwata ku Pastor Iga Augustine olina kubuuza Pastor Jengo mutabani we amawulire agakwataga ku Pastor Iga ziba amatuufu towuliza mawulire gonna paka nze nga maze okugamba ekituufu naye tannafa wali mulamu era nebaza abantu bonna nti bamusabira n'essaala zonna z'osaba abaweereza obuyambi nyongera okubeebaza ate era ng'asaba Mukama abawa omukisa newakubadde kikedde leero mbadde naakabeeza badde nkyali ku saaviisi nga ndimaliriza ne baŋŋamba ensonga enkulu buli mawulire buli omu agamba Pastor Iga afudde bamubise tannafa so mwongere okuvuma abasaadde bawokutusa emitima mbasaba mwongere okuba n'amaanyi musige amumusabira weewaawo ye mulwadde akyali mulwadde details esinga nyinza omutaziba wakati naye nga ye mufudde naye ekyokufa sikiwa nti oba gwe mwaka badde ofiira twongere omusabira akomewo bulire enjiri asabire abantu naye temuwuliriza mawulire loogera kino kikoleddwa babadde bamaze ebbanga ddene nnyo nga bagezaako okwagala omusinkana bangi boogedde ebimutyoboola banjogeddeko bingi naye nga kyebafa baagala nfeeyo
awo mukameza TV zaabwe mbekotinyoka bo baba batunda mawulire n'ekyembadde nagaana okukola paka bafumize eggulire lino era nga batusabiye bwe twagala bubakakase nti mulamu tubatwale mu ddwaliro gyali bamukwate omuti abasawo bakigaana naffe twakigaana bwe kijje kunze tebakulimba pasaiga mulamu. Ekyo tekyatumalidde ne tugamba abantu balina okubeera nga bafuna ekituufu ddala kyennyini. Bwe tutyo twasobodde okunoonyereza mpola Pastor Yiga yennyini era okukkakana n'atutegeeza nti akyali mulamu newankubadde ekimbe kimubala embirizi era nga n'enjogera gy'ayogera mbutuufu ng'owulira mbutuufu ddala. Obulamu si bwa mulembe naye nga enkuyege zikyamukubira enduulu nga bw'owulira wano. Abakozi mwenda muri bulungi nange ngenda kutereera nenkwiye kubeebaza mwebale kubeerawo kyembadde nsaba temweraliikirira ndi mulamu era ngenda kujja mweyongera okusaba n'okuyimirira awamu n'okwagalana mulindeeze. Amiina. Ebintu bingi ebisanyusa era ebisinga okwagalwa ku pasito ono byazzakola era nga mutuufu tonenya abantu bawawadde ennyo era abaatidde ennyo nga bagamba tugenda kukola tutya. Bino bye bimu ku bintu ebinyuma nange kennyini ebinyumira mutuufu omukulu ono byakola ne ngamba binnyumira era nga mpozi alina puroguramu yeno kiki olifa teweerabidde mutuufu nange ennyumira. Amen. Nze omumerikawo. Omumerika wange? Are you sure? Pastor nebaza Mukama najja wano mu counseling. Nze ow'abaana abazungu. Ow'abaana abazungu? Eyajja n'agamba nali neegomba okuzaala abaana abazungu. Era n'obazaala? Nedda Pastor. Wali waŋŋamba okukomawo naye ssente zambula ezikomawo. Naye Pastor bagamba enzige ezaze mu ggwanga naye nze nnina enzige eyannumba eryegi. Eryefuuse ekizibu. Maama. Pastor nkubulira omusajja wange omuzungu. Bamutwala. Waliwo enzige emutwala? Enzige emutwala buli kimu ekiridde buli kimu. Saavisi ya leero batuli kuki? Enzige etwala omusajja omuzungu. Bannaye Pastor emutwala. Kukyala baadde bampita mukyala muzungu erinnya lyaweddewo lyafudde lwakakazaako. Pastor njagala nkole saaluuni akakazi ako nkaswaze ate siddayo okukolera abantu nkaswaze ate n'omusajja gwe keewanyisa akomewo gye ndi Pastor. Enzige eyo? Iye enzige eyo Asha wantama. Giganda gwe enzige gweva ku bba wange. Enzige gweva ku bba wange kuba takwagala nawe tomwagala olya buli ssente ze. Nze mwagala ate yaŋŋamba nawe takwagala. Yaŋŋamba agenda kuddukako ajja nkolera amaka tubeere babiri. God bless my daughter. Mukama akuwa omukisa muwala wange. Genda enzige eyo efe. Ebinyuma bingi naye tukonerako bukonezi kubanga ne kano kanyumidde. Nze ekisajja kyanjooga ate nga kyanzirusa nawaka kyokka ne kinjooga ne kintwala bwe nagenda ne mbeerayo ne kiŋŋamba mbu nkomewo ewaffe maama wange teyambuulirira kati ne nkomawo ewaka kyokka nga nali naddukawo na buddusi nga sagana kutunuulira ku maama ne taata. Nga kikumanyiira kyakujja wammwe ne kikuwasa ate ne kikugamba ddayo wammwe maama wo teyakubuulirira. Kyokka nakisanga kikanika ne ntwala emikisa gyange ne kikyusa ne kidda mu kuvuga kyokka nga kiyoola essente naye nga tekimpaako wadde n'ekikumi n'ekimu. Ne ku Christmas nakigamba kingulire ekiteeteeyi ne kigaana bwe biti ebisajja naye kyo kyakyagala. Pastor nze nkyagala naye kyoba kiri kyemamaaza. Kyemamaaza?
Olina emyaka emeka? Nina 18. Wafuna emeka? Nina 17 n'ekitundu nenzirukayo emisinde nayita neno wewati eringa emanju nengenda wentyo. Kyo kyali kikutegeddewa? Kyena kisangayo ewakyo si kikulu pasita nakyo kitonga nze. Kitonga gwe bambi? Kibebi. Wayita manju wa maama? Nayamba maama wange tekigimpadde kimaze okunkozesa ebyakyo kati ate kiŋŋamba mbu nkomewo eka. Okukozesa ebyakyo bino by'okuyita emanju wa maama n'ogenda bw'oti? Nedda. Mpasita twekola ebibi. Ebibi ebyo mbiweereza kansala oba lodi kansala to be omukulu Kintu Khalid Kawempe North ogamba otya kanunako kankakuweereza omukulu lodi kansala to be Kintu Khalid. Musumba yesiyebazibwe bawaga ali mu kung'endako musumba ali mu kubaliga ate nga tubadde tuteredde nga tuli mu mirembe. Nedda musumba baliga buli kaseera ate mbadde ndese ne pule. Yeyo play. Iye musumba. Wati? Akantu ke kasibe kalema okuddamu okuwaliga ebweru. Akantu ke? Ate kayagala You mean the play? Kapule nkasibe. Ekifaananyi kyenzize nakyo. N'ekifaananyi ozze nakyo? With the photo. Kiriwa? Where is the photo? Kapulako. That play. Kasiba kaleme kuddamu kubaliza. I don't want it to go out again. Wanji? Kikino nga tuli ffenna. Bano be baana bange mbadde njagala yagale baana bange bokka kuba ayagala nnyo yazaalazaala ebweru. Esima abaliga. Musumba nze njagala atereere wamu ate musumba naze n'ekirala. Wakoze ki? Naze n'enkumbi. Enkumbi. N'erimamu nira. Eyo gireka mama. Leave it, wama, leave it. Eyo. Ejja kutema amavunike. Enkumbi gireke. Tuli mu 2-2. Ono ye Wolokoso Weekend Dance. Eyo ye Fuji Remix. Nyiga star 15 star 10# oba kosa my MTN app okugula Windows okubisemba sinyo ne MTN double amatigobererwa MTC. Abange bonna bazzemu okulwala. Moses alina ekifuba, Sarah alina ssenyiga, Baby Sam tassa bulungi ate nange amaaso gansiiwa. Mama Moses, olina okulekerawo okumya sigiri ng'okozesa obuveera oba okufumbira mu nnyumba. Tandika okumisa obuti, ebipapula oba ebikoola. Abaana bakumire wala nnyo okuva w'okumira essigiri kuba omukka ogugivaamu gwawulaba eri obulamu bwabwe. Kyusa enfumbayo mulinyisa omutindo gwa bumakaago nga yesigiri ennungi etaleeta mukka ekozesa amanda amatono n'enku. Obubaka buno bukuleeteddwa minisitule y'ebyamasannyalaze obwensibo nga bali wamu ne GIZ wansi wa Energizing Development Program. Everyone says You start a business, you will make money. The market for your product is key to making your business a success. Now, with Subula Express Trade Club from Stanbic Bank, you can access local, regional and international markets in 190 countries. You also get free trade and customs information, market analysis and your very own trade manager. Simply visit www.tradeclub.com. And customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund. Season yewedde nyanya zaagaana kanzire mu mboga kika kikino nkikimbo muwula cabbage anti wulira nagamba genda mu Faith. Omuntu ayagala okuva mu COVID nga alina essuubi alima mboga eyitibwa Victoria F1. Waliwo ne Blue Dynasty F1 nzito yiga kwata n'ensuka 50 kyokka zigumira kasana. Kati olwo nyanya lima Anso F1 ebola kyotoka ate ng'ebala nnyo bino suula noonya ba Faith Agro Inputs Container Village Maso ga Cooper Complex ku mulyango ne ku Eseria Building ku Entebbe Road ku essimu ya 075 93 84 Yellow Beat. It's a Fuji remix. Double sin. Twice upon a time. I put here for business. I
And then I said, I have no time with you. So I called you my friend. Faster. Did you know? Did you? Yeah. Anyway, MTN Double 4G Remix. Nika star, emutano noti star, emunoti hash. Owakozesa my MTN app. Okuteka ko bando za buli lunaku. Ozikusibu emirundi ebiri ku line ye ya 4G. Everywhere you go. Erunganizo ekitongole kya Uganda Commission. Ono ye wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Chenda musamba kasiti sasa tufema mafa radio simbe mpologoma enunjede menze sula senyonga kubuza kate haji titibya omubwati Mr. Mosquito kusawa zino zenyini atengane anko kalamu na yagena kulanga nega takoka yala tubere mpozi nga tuchitamuza bulungi nnyo technical problem naye nga kitedde kati bulungi nnyo nenyogero kukubiriza gwe okwongera okuzimba masigiti y'emigadde Simba ngoita ku noti musanvu noti 5 15 chenda musanvu asatu mwemu noti musanvu noti 5 15 chenda musanvu asatu mwemu eleta Sulaimani Chaze kale nembuza ku kansala atempozi Simon Peter Watch walele nanta bulwa mukono ogambo otya nembuza ku Kia Emmanuel ate happy birthday to Young D ogambo otya nemuzeima yanja awenyeni kale anko kalamu ayingide we sawa zino abawala mwangu olwensonga obudde tewali mwangu we nango kubasanga banywanyi eradde babebi kantandikirawo sibalwisi banywanyi kubuuzako naje sokwate nga otumbudde empologoma enjede me naje sokwate nga otumbudde webale nyo musakole baseruganda afya ku www Yugi at Freedom Taxi Supermarket mu butale wonna mwe bali kwata mutumbudde empologoma enujede mono ye wolokoso akubuzaako n'okwanirizaako nze Kakalamu the answer pita answer wo mulembe guno otyo oba bino mbitandikirewo abanywanyi naye ndowooza kanfuna amaanyi agabikugamba sikulimbe nti munywanyi enkolagana ey'enjawulo ey'ababiri bano mengenda okugambako nti oba oliawo wabaddewo agikakasa ekigenze ewala naye kangume nkutegeeze nti omuyimbi Bambi Kanyabo Nina Kankunda amanyiddwa nga Nina Rose yasazeewo okufumbirwa muyimbi munne amanyiddwa nga Andrea Ojambo abangi gwe bamanyi nga Daddy Andrea alunaku lweggulo nabadde wano wenyininyini wendi munnange mpusizaako ebere yampisizaamu olukomo lw'essimu nategeezaako nga wo wendi nga omukolo gw'omukyala era munywanyi wange Nina Rose nga gugenda mu maaso era ng'omukolo guno gwabadde gwakukyaza omuyimbi amanyiddwa nga Daddy Andre obasenga ba Nina Rose mu bitundu by'ekireke kyankubye wala neŋŋamba omwanattu Nina Rose akikoze atya nga bulijjo omwanattu abadde asuubizanga nga nze wendi omukomu nga bamutwala ate mwana tulaba nesibera ku mukolo kwe kutandika okunoonyako ku banywanyi bensubira nti obuulyawo bubandibanga ku mukolo guno babaddemu era ne bandyamu olukwe nga batudde dda obuulyawo emmamba bayisizaamuko ku lukomo lw'essimu bayinza okubeera kwatibwa ekisa ne bambulira omukolo we guli nange nembeegattako natandikidde ku kabako oliko wantu abantu bonna nabasubirwa kubanga bali ku mukolo gwa Nina Rose na Daddy Andre ate gwe mpulira nga ali ewakate amanyingi kati gwe wetwatizeeyo ke mabega eri Nina Rose tusooka mulabira ku gwe olesa oluyimba naye era mbadde mmanyi gwe rasti nti yegwe kabako enkubira kabako ajja kumbulira nti tuli mukolo mbuguli kireka amuvako mwana tunga kitukubye wala kwe kunoonyako ku mwana tu John Bulaka gwe mmanyi ti so oli ku mukolo ani misirio
naye naye ali ku mukolo gwa mukwano gwe Daddy Andre era no nange binkubye enkiku omwana omuto bw'atyo omwana omuto bw'atyo ye gwawasiza mukulu baana bato kwonooneka kikatakaida bagenzi nabo manyi waliwo abantu bembadde nsuubira ku mukolo gwa Nina Rose ani ne Daddy Andre nsuubira John Black ng'atudde wali nange siterere gye babikoledde bakola vidiyo nga batulimba ate nga baliwo balikireka balikireka ndimakinje sina kyemmanyi kireka saidi ki waliwo baana ngadde okupereza location wano naye mpereza tugende tuli enkoko munywanyi mba nkyali awo kyabikubyakubyamu kwe kulowooza okunoonyako ku Angela Katatumba abangi Daddy Andre oba oli awo ayinza okuba nga engeri gye beeta mu bulungi ayinza okuba nga ku mukolo kwali naafe wakati bwakafanso nyina ndagirira ate ne munoonyako Hello? I'm fine, how are you, Nyabo? I'm fine, thank you. Mbadde nalero kuno twogereko ku Luganda tujeyo ensonga zino mu Luganda. But not today. Not today? But I'm free next week. Next week? Yeah. Kyembadde njagala, Angela, tekibadde kinene nnyo. Kibadde just kubuuza nti oli side ki togenzeeko ku mukolo ogw'omukulu Daddy Andre. Can I call you right back, sweetheart? Can I call you right back? Babusungu mbandi awo nendowooza ani kyenyinza okuba nga nkola ddala kituufu bali mu bubadi oba nedda kwe kufuna essimu okuva omu aproducer owa Legend Production amanyiddwa nga Di Mario n'akakasa n'angamba ddala kituufu gye bamuyise omukulu sewo naye ng'ekiri kuyo ku ssimu nga teryanyega kakati sewo mukama wange Di Mario akubye ennyimba empitirivu ez'omwana tuba batali ku mukolo saawa zino ensi etwale ki mmere badde ntono naye taabitegedde bulungi bona nina akasimu bakuyisira nawe ne baŋŋamba badde banaatera okuŋŋamba ekigenda mu maaso ensonga zeezo kati ne bakwetondera Edda sebo. Yadda. Ebintu by'ento bimanyi. I know. Obulamu bwabulina okugenda mu maaso. Abantu bimanyi ebintu by'amasanju bwe gali akatandika. Babulina okusooka ne mukwasaganya naye katubasalire buli kimu kitambule. Anti producer munno kati kibalaga kikiraga nti oba mwe mubeera mu studio ate mubeera mu bizinesi muzigatta n'ebirala. Nedda si tekiba. Bali kati bateeka okuba kati nazibeera zitefa. Kuba kati ate badde ndoyebo yandibadde awasa singa kiba kugamba kulabira muntu bbanga. Ate buli omu amanyi firimu za munne. Awulidde. Mwana tuno mbandi awo nga nfunye amawulire ago ddala nti kituufu bakakasiza bali ku mukolo Nina Rose kwe kunoonya butya era kyatandisa ddi okundeka ku mukolo abnage erabira nawe gyogaleko njogane Nina njogane manager we kiri oli interview tugenda gikola etonya tuli waka kuba etonya tetusobola kola interview ate mpewone kati wadde okudde kati nebamanyi soloba kuba etonya kale Nina ye nsobola okuddamu omufunako ku mudakiika nga mmeka kuba mbadde mwetaaga ku kakalamu kusiima mukama wange enkya kale ensi nzibu munywanyi era gyegendereze mbandi awo akawungeezi ssebo nga netuulidde byampeddeko dda bawuliddeko dda bifiififi tanfuna essimu ow'omuyambi wa Nina Rose amanyiddwa nga Kingi wanatu Kingi ng'atandika okulunteerako nga we lwabadde era n'olukolo nawe lwalukibwa n'alunviira ku ntono nga wewulira wano
Kakaramu chetu katigoli chali wange in fact ndimugwe unyana ingejenzi demu ngaka ngubire kakaramu kwagara nyese ratega osasa kula alinga babikubya kisingo okunume mugaka tonda mugurege bintu abije kusteta siyan nebo buza Alex yankubide nga ambuza in fact wankubide bote bade akavako Alex nankubide aziwe wasoso kunkubira nga nchali eli mukidala bade wakangubide ra ngambye muri mwenda stage kwamba mayite mwevako wale manager wo neka akati okwanyula kwadi ebina bakubera era bwe binaba bwekina bategedde olunaku nalwo tujja kugamba kati bwe kyolina omanya okukyala kubaddewo leero bagenze ne bakyati mbali mu babyezimya nebijedunia bebokaba omuntu anonye bakyaliwe bamanyimbo be bakyaliwe nabona bokola nabo bonna bakyaliwe bwe batyo kibakyali bange naye ate babeerawo ongamba kati abo badidde kutwani kunina Rozi oba Dax ne Dream Boy badidde ku Nina Reviki ne Junior ne bajira ku Andre tugamba abo Erachi tanyimba mpya tebadde bubadde ate waliwo ababadde ataluyimba ekidako kati ekyo tukimaze katugenda kutabuuki music ino buwagizi bamwe mutuwagire otuzanye tufuula abakali tufune kasente era mukafunanga bulijjo ate mwanjula emikolo mu covid eno ate muzifuna ate temuyisiza kabudde basonda yadde okukola ki ebintu byabadde byakusonda naye ngaera tebabadde sente Neno mukolo gwekirina mmanya mukolo Katonda yandikiwedde omukaate tesawa mmeka atuyese mbudde bwennyini obudde obutuufu ku ssaawa 8 n'ekitundu ffenna tubaddewo naye nga kyolina ommanya twebaza Katonda kize tutaataaganya naye ebintu ebirimu Yesu byonna obimanyi kati gwe talina nabuuza kuba oli wa mu famire oli wa mu nnyumba ate atabadde ku mukolo ate kati kankubuuze bwekyogamba ugambe olanga bwogamba mu John munyiivu John mutabani wa tumanyi nga mutabani wa mutabani we kuba yamuleese tabaddeeyo naye tabaddeyo mbula okuba yaganye omuyita oba mububi tabaddeyo olw'ensonga kino kibadde kyasi kya mu nnyumba kati nina ayinza kwogerako ddi nina katumulindeko wiiki ejja tugenda kujja nga tulina tulina okujja okukukyalirako tubadde tukubuzeeko ebbanga soga tukiyinza obutajjaawo awewaka ono ye wolokoso oli ku Lubogola Simba empologoma eno gyendemera gyessa okukwate nga otumbudde webale nyo webalire ddala kubuuzizaako nnyo Uncle Ivan manager wa David Lutalo nenga nenjagalizaako nnyo ku prosi waffe oyo happy birthday ennungi nembuzaako nnyo ku kansala Joseph Sempijja kansala NC3 ekyebando kisalosalo zoni webale kwate nga otumbudde ne Nampala Yusufu kansala to B ozali owakasepiki kale ndowooza ne wano katukwate oba oli awo wetunakoma wakati mu wiiki eno nafuna essimu okuva ewa munywanyi amanyiddwa nga Andrew Mukasa oba amanyiddwa nga Bajjo Events Bajjo ono ng'ategeeza nga bwali omunyiivu era bwe yeetaaga okubate ng'oba oli awambulira ebizibu byayita mu kaseera kano okuva we yava wano nga tutegeeza nga bwe yali asaze eddiiro bw'atyo n'ayolekera ekitundu ekirala kye saategeera era kyataalangirira era wakati mu kutegeezaako ku byayitamu mwana tunaabinvira ku ntono nga byonna alumiriza omuku oyo omutegesi munne amanyiddwa nga Balamu nga bwali emabega w'okubonaabona kwe nga bw'owulira wano Uganda amanya ndowoozi wampita mu kasandu omusajja omuganda ategeeza kyaba ayogera mu nsi weewalanga nnyo okuba n'omutima ogutayagaliza weewalanga nnyo okuba n'olugambo weewalanga nnyo okuba omukodo weewalanga nnyo okuba omuntu w'ente Bajjo Events nkola ekiraamo kyange ekyo ekisiimo kya Balamu bwe kinsookanga okufa tekinziika sirikiziika naye temumbikiranga bwe ndikisooka okufa tekijjanga ku mulambo gwange omuzimu gwange guli kituga naye ndiba ngenze mu ggulu ndigamba Katonda kanzireyo nzita ekisajja kisitaani ekisajja kintu kikyomanya ekibi ku nsi tobanga na mutima mubi ekyo kirowooza ensi kigenda kikungu jajajja waakyo kirowooza ensi yaakyo ndayiranga nga namugulu nga
ndi Saalongo tekisafuna mirembe olw'omutima gwakyo omubi olw'enkwe olw'obutayagaliza ndayiranga Bajjo Events bandi Saalongo ekisente kifuna mirembe mu nsi kiramadde okumanya nti ensi tebagikungula kiramadde okumanya nti ensi buli mwana nakuzanya paati ye oyo omusajja akoze abantu ebibi bingi owulira ekisooka gujja ne bwefuula gukwano gwo agulega ebitishaati omulimu gwagwo gw'omutwe lugambo nakwasa muntu kigomanyi obubi ku nsi bw'otoyagala n'okumuleerayo bangi kakati ekyo ekisani nkigeraageranya na Chairman Nyanzi n'alabye abantu ababi ku nsi asooka yebbalamu obwedda mmanyi oyogera bwotyo nga embeera egamba nti kati ate omaze n'osala eddiiro nga sigenda kudda mu people power bakuba nabo bafere naye balamu ne Museveni tugenda balekera emyalemu yamwe mugire mukkute oyo balamu kyekizibu kya gavumenti eno pulezidenti omala musobola kugamba ku kisajja ekyo ekisajja ekyo nkikolomidde nga nze Bajjo omusajja atayagaliza omusajja mwina muvuddeyo nga mukomplaininga olunaku olutwale post b nabe yashiba akato ng'asaba ente kakati nendaba eyiyo Sedeka musajja wa balamu sedeka sente za Museveni ompulira kakalamu nze obulamu bwange netegekera dda kubanga musajja muzadde naye weewalanga nnyo omuntu omubi alla amasomba oyo musajja agabo mukwanyi munywanyi wange wawansi sibakako kikwano kyange naku mbeera yansi yebadde nga kagatama bajja muganda wa sako muganda wa kumanyi mbwa zembera n'abantu bananfuusa ab'enkwe lwe muganda wange waawa nyinza okisajja ekyo Katonda wa Mukama kale Katonda gwe nsinza mulamu nsinza Katonda eyatonda eggulu n'ensi okutalimba akaseera kano ekyo ekisajja nkiwooninga kigamba okwa nzije mu kimwa kyo alina gye yakulooke sikundo bala kunjogera tekyagaliza buli promota abonaabona buli bashibaga kati ababonaabona buli muntu eyeyiye ku nsi noonya balamu wali omuntu kubaki ekizibu ekiri mu Uganda olwala siriimu notaliranya balamu olinga agamba nti bapromota okubanga tebanafuna sente yoyo bebamu kubabulokeza sente z'abaana bebamu kubatwogerera ebigambo netafuna sente bebamu bayingiridde bizinesi zaffe ez'ebivula obutabigula bebamu batwogererako tuli bayaye tuli balalu bebamu basiiza amanya gaffe obusa nagezezaako okunoonya ku Ssaabavulu balamu mwana tu balamu n'otanziramu era n'essimu yange nga sikufuna munywanyi abula mandi awo kwe kufuna akaseko k'omuntu oyo ng'ategedde nti oba oli awo alina kyawangudde nga si mulala yesegirinya n'agamba nti omwana ono singa yagumiikiriza kiwa abantu embeera egumiikiriza tulina bannaffe abamu abaali baagala okubeera nga bavuganya naddala muganda yenga Bajjo era yagala bwammeeya obwannakawa baali tebannabanayisa nnaku zagenda mu vetting tebannakola ki n'ayomba banyumye kaadi era ne Kalifa bwatyo bwe yakola Kalifa agana mu vetting olwaliro ne results eza kaadi tezinnaggwa oba tebannabana ziyisa kyobaani afunye kaadi yona atafunye Kalifa n'atandikirawo okuyomba safunye kaadi nengamba nti Kalifa kaadi ze batannaga yategeera nti yafunye kitegeeza ye yekolako self vetting ye nga ye n'amanya nti kaadi naye ndowooza teyajeewa that's why yavaayo n'agamba takola ki tebinnaba kuggwa kati ne Bajjo bwe yali mugamba gumiikiriza n'agaana n'agenda n'apaalira ambasajja gye yagenda ba NRM abamusuubiza ente bamusuubiza enkoko tebamuwadde yadde eggi ente tebamuwadde yadde ekirenge kubanga haliwo omuntu agamba nti kale ente eganye naye kankuwa ekirenge kankuwa akalinnya tebamuwadde yadde akalinnya kale ate nze segirinya ndoza nze nyiiza ogagwanze siina nte naye nsobola omugulira akalinnya kalinnya kagula nasemba omanya okugula akalinnya nga kali mu 10 nga 3 14 nemugulira akalinnya nemugamba nti muganda wange engeri gyayagala ennyo ente muteeremu ne supu nga mungi nnyo asobole okubuuta oba alyendye ganye kati katumuwa akalinnya Bajjo tulabe ng'ayitirawo naye nasese ng'ayomba balamu oli mubi munnange kino nakibagamba nti Kyagulanyi God sent enoka management Kawempe ekubuuzizzaako nnyo ne Gavinio awebale kwate ng'otumbudde empologoma Enugi Edembe ne musajja waffe oyo Mukasa
webale kwate ng'otumbudde amuganda waffe. Okay, njagala kubira mpozi nga tembuza abatufunira ku femme mweffe mwebale kubira nga kwe muli Ivan Matu ogamba otya, Yasini Ntulume ogamba otya, nembuza ku Mumbeja Lyrics ogamba otya, Gasule Yusufu Katende Brian, Chiwanuka Dewo Mata Spice Praise Banji Chigozi Lokasi Banange mwena muli banji Matovu Roda Steven Waswa Vicenti nembuza ku Enoch Kasasa mwena tubagala nyuma nakwira mpozi ngate mugitumbudde. Keiza akutumidde. Keiza agamba ati njagala kuza ku kansala Dani Mukisa akabonero kange yakagaana. Namu